it doesn't make any sense. Kubanga agisabye ebbanga eriwera. Edwin Mufumbiro asabye bail nga bagamba njagala kujjanjaba mukazi wange Edith Kalema Katende Mufumbiro. Yes. Edith Golaba abaana be omanyi Edith oyo yasanga Edith comes from a good background. Tebali bubi. Balina mu kasente nga Edith. Na Mufumbiro wade yali yayo naye nabo tebali bubi. Kwasa Mufumbiro si kyamaanyi ndoza mukakkanya. Ekyakwasa Mufumbiro si kyamaanyi. Era mu mbeeremu asobola okuba ng'ateebwa Edwin. Naye lwakuba nti abantu abamu baagala okulaga obuyinza. Beneath the process, a guy has asked for a bail for a long period of time. He's been asking for a bail and people are not giving him a bail. What is the problem? Clearly, we want to know what could be the problem, Edwin. Mufumbiro kubanga afuna bail. Because at the end of the day, Mufumbiro has not committed murder. He's not on any case. This is a political case that is shambolic. Kubanga nze bwe ntunulira Mufumbiro, why isn't he supposed to be out, Edwin? Nga buli omu agirambudde nga gamba the bail application is good. Omulamuzi naye omuwaabi wa kkooti n'agamba nti ebyo byayogera ne mukazi we ali mu kweraaza. Mukazi gwe eyagamba Mufumbiro nti ali mu kwerwaza. Why are you doing that? Mugisha muntu ye musajja gwe nkyasinze okurespectinga mu political sphere za Uganda and East Africa. Yagamba kuba mwakafaananyi nga nawe toli mbuyinza. Picture yourself out of power. I quote him. Picture yourself out of power. Polida. I call upon all the stakeholders of the government. Picture yourself out of power. Tulwane nnyo okulonda bamaama b'abaana baffe. Abakyala mulwane nnyo okunoonya batata b'abaana bammwe. Bw'oba ondaba ng'olaba Kene Musomesa w'e Kampala ow'essite asaanidde okubeera taata w'omwana munoonye nkwana. Yes. Vibe me. Wa Edith yafumbye Mufumbiro. Asazeewo Mufumbiro waba addamu okuwasa agenda muwa muwala we omulala. Mawulire exclusive from me. Ku ngeri Mufumbiro gy'alabiriddemu muwala we Edith Katende Mufumbiro asiimye amwongere muganda. Amwongereyo Edith omulala. Ground TV 100% entertainment. Alright, tukwaliriza gwe wena tulaba ku Ground Media UG ate okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga wa subscribinga ate n'okubanga otugoberera akadde konna. Tuwongera okujjukiza era okugamba nti buli kaseera visiting ekibanja kyaffe, that is www.groundmediaug.com, osobola okubanga onyumirwa amawulire ag'enjawulo agatambula mu ggwanga Uganda kussa n'ensi yonna. 100% entertainment, we do edutainment mainly. Naye nga teweerabira okulaba Ground TV ku OrderfromAbove app ate ku Saneyo TV nayo gye tuli. Gwalina My Channel app nako kwetuli. Tugamba buli streaming platform app gy'omanyi oba ofuna bulungi nnyo Ground TV nosobola okuba ate nga ekintu kitambula bulungi nnyo. Amannya gange nze Edwin K ate okubanga wendi okutematema ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda. Lunaku olwaleero ndi ne colleague wange legendary Kenny MC. Bananga awo mutandise okunkaddiya nedda ssebo nkyakola legendary. Obaddewo emyaka gundi okay, si myaka gyonna emyaka egimu. So Kenny MC wali wetwogerera mawulire ga nnaku era nga mukyala wa Waiswa Mufumbiro abadde ne service emutungo era nga wetwogerera basimbudde okubanga bagenda ekaliro gye bagenda okubanga bamugalamiza to final destination ye. Naye nga olunaku olwaleero ensonga zimu zetugenda okwogerako, omwami
bamudinayinze bail era nga baganye n'omuleeta mu kkooti okuba nga talabikirako ddala. Zoom egaanye ne bagiragiraawo nga biganye nga tosobola mulaba nga bo aba prison bawulira mulamuzi kyayogera naye nga ate tebawulira balooya kye boogera. So ensonga ezo njagala tusooke tutandikire ku Waiswa Mufumbiro. Waiswa Mufumbiro olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti. Taleeteddwa wabula abadde webale olina engeri gyokyogeddemu bulungi. I think ebintu ebimu tulina obitunuulira ne humane wadde abantu abamu baba bakola emirimu gyabwe tulina osooka ne tuba n'okukkiriza nti balina okumanya ennyo kiki kye balina okutambuza in most cases kubanga tutunuulira mu Mufumbiro previously ng'asaba bail yabadde nga abamusabira bail looya we yali amusabira bail n'alaga obulambulukufu lwaki ateekeddwa okuba nga afuna bail webale nnyo. So mu mbeera emu abasajja bwe tebamuwa bail ne kati basigale tebamuwadde bail. Anyway, tuyinza okwagala okugamba nti bano batuukiriza embeera y'okugamba nti omusibe aba musibe nti kyekimu ekikusibisa. By the way, ekyo Mufumbiro kyaliko kyekimu ekikusibisa obutabeera nakukola ki kwetaayaya freedom okitegeera kati freedom tagiina mu mbeera eyo. Naye ku mbeera eno ŋŋamba nti ekyakwatibwa Mufumbiro ekyakwasibwa Mufumbiro si kyamaanyi ekyakwasa ekyakwasa Mufumbiro si kyamaanyi ndoza mukakkanya ekyakwasa Mufumbiro si kyamaanyi era mu mbeera emu asobola okuba ng'ateebwa Edwin naye lwakuba nti abantu abamu baagala okulaga obuyinza which is very dangerous. Tulina okubeera neko obuntu n'okuta obuyinza. Kyenjagala okutegeezaako nti tewali musango gwe tugamba nti oba gw'amaanyi oba si gw'amaanyi gwonna guba musango. Alina musango ki? Kubanga n'obujulizi essaawa eno talina musango kuba tannavunaanibwa. He's not yet convicted. And before he is not convicted, why can't you bail him? The process is still moving on. Even if the process, this a guy has asked for a bail for a long period of time. He's been asking for a bail and people are not giving him a bail. What is the problem? Clearly, we want to know what could be the problem, Edwin. Egaanisa Mufumbiro okuba ng'afuna bail. Because at the end of the day, Mufumbiro has not committed murder. He's not on any case. This is a political case that is shambolic. Kubanga nze bwe ntunuulira Mufumbiro, why isn't he supposed to be out, Edwin? I know. You also know it that Mufumbiro, he has been a vocal speaker. Nze omanyi kyensinga okwagala. Certainly, we should be independent. Okay. We are looking for independent. Amasiga gali independent. Okay. Edwin nze kankubuulire amasiga buli wagabeera independent ebintu ebimu tubigoba. I know. Ng'ebyo omulamuzi yajja nga batesemu bail application ya Mufumbiro. I was there. Ne bagamba eyo bail application nga buli omu agirambudde nga gamba the bail application is good. Omulamuzi naye omuwaabi wa kkooti n'agamba nti ebyo byayogera ne mukazi we ali mu kweraaza. Mukazi gwe eyagamba Mufumbiro nti ali mu kwerwaza. Why are you doing that? That's what he was doing. Certainly we should. Kankubuulire. I always quote one man I respect highly, Mugisha Muntu. Mugisha Muntu ye musajja gwe nkyasinza okurespectinga mu political sphere za Uganda and East Africa. Yagamba kuba mwakafaananyi nga nawe toli mu buyinza. Picture yourself out of power. I quote him. Picture yourself out of power. Put it down. I call upon all the stakeholders of the government. Picture yourself out of power. Nze kankubuulire
Do you know why Tubuulire. abazungu ng'Abamerika tebateekawo nnyo maanyi mu kuyisa bubi opponent? Kuba he also pictures by the time he's out of power, are you going to treat him the way he's treating you? Yeah. That's what I keep telling people. So, my people out there, those who are in government, public, everything, I call upon you to always understand that power Belongs to the people. to the people. Power is for the people, by the people, for the people. So, omukulu alinayingibwa bbeero nga bw'oŋŋambye. Era muwadde bbeero. Era tubaddeyo wali e Kanyanya. Ababaddeko babirabye. Naye nga ensonga bbeero yeemumiddwa era tafunye mukisa kubanga akola ki? Aziika mukyala we. Sigamba nti bali kati bbeero tekola. It doesn't make any sense. Kubanga agisabye ebbanga eriwera. Edwin Mufumbiro asabye bbeero nga bagamba njagala kujjanjaba mukazi wange Edith Kalema Katende. Mufumbiro. Yes. Edith Golaba abaana be omanyi Edith oyo yasanga Edith comes from a good background, tebali bubi balina mu kasente nga Edith Namufumbiro wadde yali eyayula naye nabo tebali bubi. Yes. Edith balalamu era okuyisa obulungi. Edith alabiridde abaana ba Mufumbiro be yazaala ebweru ng'ababe. Abo si bokka aba Mufumbiro. Edith abaana bonna babadde baagala Edith nga maama waabwe. It is rare to find. Abakazi abasinga bw'osanga abaana baabano obayisa bubi obajojobya obakola ki. Edith has not done that. Abaana twalabyeko basatu. Babadde gye bali. For us who know, we know. Okay. Fa bamanyi nti abaana ba Mufumbiro si basatu bokka si bana. Obadde ono yabadde mu audience omuto gwe baasitudde temwamulabye. Yabadde muto is like 3 years. Okay. Mufumbiro alina abaana rich. Era omusajja tebamubalira baana. Kituufu nnyo nga kyali mulamu. Yes. But I want to credit the National Unity leadership. What is the muwagizi wa National Unity platform? I want to show the solidarity gye mulaze. Amaanyi ge mulaze. Okwagala kwe mulaze. That is the point that we need. But me, I'm going to credit the brother. Is all wadde nyinza okumwebazaako akensuso, but I would want to say thank you Kato as well, because I know how hard you've pushed for your elder brother Waiswa. Mbidi bye mukola muweebale ino. Ife abasooka tukoba nti weebale ino. Kato. Salute. Salute. And everybody needs a brother like Kato. Oh. Like me with my sister Naiga. Yes. Big up to you, Naiga. Hey, everyone needs a brother or a sister. Ate Naiga jukira Naiga nanga anzira. She's my Yes. sister. Yes. She's my sister. Gezaako kukola kyekyo. Oyitayokko mu mbeera. Oyitayokko Edwin. Oyitayokko naye nzi kizudde nti Naiga muganda wange. Yeah. Big up to you, my sister Naiga too. Nange sebo Edwin tokkirizibwa ba sister bange ba sister bo. Era sagala. So byonna bye tukola tuli ba Luganda. Tuli ba Luganda buli kimu. Ate kati bagamba oba oyagala kubeera bulungi ne mukwano gwo. Wa respect baganda babawala Ne mukyala we. ne mukyala we. Awo mugenda ne sente ze. Naye olaba wa respect mukyala we. Kubanga asobola okusonyiwa sente tasobola kukyasonyiwa mukyala we. I know. So that is very different. And Kato has definitely done that, respected the wife. Abaddewo mu mbeera yonna. That is what we call... Mulimu abamu ovaawo n'akuwa taking over everything. Kati kyenakuga olwekyo kye nali ŋŋamba. Kati family ya Waiswa Mufumbiro ne Kato Mufumbiro be basana leadership. Ate kankubuulire buli family bwe zibeera ewamu. That is the epitome of leadership. Yes. Family wozuuliramu okwawukana okukubagana okukoonagana ezo tezeetaga bufuzi bwaffe tebwetaaga leadership. Kato olaze biggest tata wa Kato bonna mulaze okubeera nti muli baki bakulembeze. You are leaders.
True. Leaders should act like that. Yeah. I'm extremely humbled, honored to credit you, family, and azenti leadership. Eddie, family was Leadership starts from family. Definitely. Era bw'osanga family yonge yulise nga toyagala kujja mu bukulembeze abireke. Soko otuleke. True. Era nze ntunuulidde nenjagala mmanye I've given it kubanga nze family ya Waisa mbadde ngimanyi, but I've now want to look deeper. Mu family. Ngafa abatatunulira ba researcher situnuulira nnyo ku ngulu. I look at ekiri mu maaso eyo. I want to see how, because this family that's the reason why it coordinated with Kyagulanyi. Sina kyempisaawo wabula nekyenjagala okubanga nkozaki mbaweereza. So olunaku lwaleero omukulu bamumye ebbeeyi era omukyala we nga bwe yali awandiise Edith yali awandiise nti banziika omwami wange ajjanga nanziika. Let me tell you, Edith abadde mulwadde for a long time. True. Era nakugambyeko era nayogerako wamu ku extra media wali nti Edith yakola ki baawo kumuwa embaga eyo yali akimanyi. Anyway, so I want to thank you as well. I know when you get out of ojja kulaba bino. Yes. Nti weebale kulaba omanyi abakyala Edwin ebiseera ebisinga fe tubeerawo kuba nenya. Nze kyensinga okwagala ku mama wange, big up to my lovely mother, yankuza nga ŋŋamba abakazi balungi. Era buli mukazi yenna mulungi. Yaŋŋamba era ye mu famire yaffe n'abaana ne bawala be tabakkiriza kigambo okugamba nti musajja mubi. I know. Era kikugamba nagamba oyo gwofunye omu ye mubi naye togenerizing abantu. So Mufumbiro naye alaze obulungi bw'omukyala. Yamuwa essanyu abakyala be bayinza okwagala eri embaga. Omukyala yenna ayagala embaga teri atajjagala. Naffe nange njagala. Nze njagala mbeere ne mukyala wange nga tuli mu bufumbo obutukuvu. Mwana nnyo. Era mukyala yange gwenna gwendifuna. Gwenina wanaalwana ennyo. Sebo badde otegeeza kiki kyoyagala okukola. Tokikola kusi. Eddie, ate kati gw'onaayogera oyagala kukola ki muganda wange? Ako kombuuziza kanene yonna gy'oli mukyala wange. Mmanya nti nange nnwana nakugambye buli kimu tulina kukirwanirira. Obufumbo tubulwanirire, abakazi famire tulwanirire nnyo famire. Nze buli kimu kirabamu okuyiga. Olaba nga Bamufumbiro they are fighting for the family. Kubanga family wezibeera entebengevu tojja kuwulira bano bajja basala baana n'ava US najja okusala abaana e Uganda. Broken family bw'ogenda nonoonyeza ku kasajja kakakoze ekyo ekintu usually baba bakoze ki family ziba broken. True. So Eddie mu buli kyonna kyokola mukyalawo wadde upsetting akuteeka mu mbeera yetya lwana nnyo okubeera, because any man that fights and keeps his family together will be the leader, will be the sunshine of this world. Era kati Mufumbiro ategebitinze kato tata wa Mufumbiro bonna bagala. Thank you for fighting together with Edith Katende Mufumbiro. I know she's proud. Nalabya abaana be nga bawa speech. Yes. They were comfortable. I know they're still young. Tebamanyi kigenda mu maaso. Eddie, but that love alone will make them feel, yes. Omwana yagambye, my mama is gone, but I know I have other moms. Ekyo kye twagala. Omuntu n'atafa, muzadde we n'afa, buli omwana n'atandika okubeera ku bunkenke. N'abeerawo ntya. Mama kogenze. Netuguma, final at the end of the day, we become strong and we become very important people. Thank you. Yeah. I love that. And this, Father Chibu yayogera nero mushana nagamba nti the day you are going to know that people are devil is the day when everyone comes to talk at the burial of your parents. Oh munange omwana no tugenda mulabirira tumuwerere tukole tutya. That's when you see how devil the people they are. But good enough, no matter what, the kids are still young.
But they're they still know young. Nange njagala nkubuulire Eddie, tulwane nnyo okulonda bamaama b'abaana baffe. Abakyala mulwane nnyo okunoonya batata b'abaana bammwe. Bw'oba ondaba ng'olaba Kene Musomesonyiso w'e Kampala ow'essite asaanidde okubeera taata w'omwana munoonye. Nkwana. Yes. Vibe me. Let me be your father of your kids. Bw'otanda mu mulamu era ne wemba nkukwanye ngoma. Muleke. Kaddemu ako. Ne bw'otanda mu mulamwa. Kubanga by the way nakugamba abakazi balina eyo sense ey'okumanya myaka 5 omusajja agenda kubeera batya. Bakayina ku Mukama yakabawa. Eddie, don't think that your wife is with you. She doesn't know what you're going to be in 5 years. She has already sensed. Buli wolaba omukazi ng'atudde naawe tolowooza mbuki aba alina kyalabye oba ng'akulabye nti gwe omu gwe nnyinza oyitirako naye nfuna abasajja benjagala. Edwin abeera ne basita. Okutegeera Edwin kamwagaleko katini mufunireko sita. Webale kuba abakazi naturally babazi. Nze mbeera n'omuyimbi wange Extra ate yayimba nti omukyala aguba musege bamuyita musege nga tetumanyi. Nze oluyimba lwe ndwagala naye ekyo kigambo nali njagala akikyuseemu. Jozayimba bulungi naye kankubuulire lwaki nze muwagira kuba yagamba mmwe abantu mmwe nga bw'olaba nti ng'olyo state yali tayagaliza ani Mufumbiro n'agamba nti omukyala wa Waiswa si mulwadde. Y'omu ku abo bagamba abayita bakyala baffe emisege. You call my wife omusege. Okitegedde ye Jose Kyovola yagamba Jose wadde mumulabanga omusege oba mumukola mutya naye wange muki bali nonyayo wano mufuweyo naye bye mugamba n'abagamba nti yagamba pulira muno bamukubamu mwekozaakoza temunyumiza bye yakola ki naye byagala oluyimba olwo lwakise mu lushutingira vidiyo kuba olwagala n'okusinga eyaluyimba luyimba lulungi. It is the fact that nti mu bino byonna nti otulabye nti Waiswa abadde ne mukazi we mu mbeera yonna but there are those people ababaddewo nga bagamba omukyala mubi biki naye nga ku Waiswa agamba nti oba mulwadde oba ki ye wange. That is what we call love. Yes. Okubeerawo mu mbeera embi mu mbeera ennungi byonna nga Eddie Musa kimu. Akayimba ketugeddeko ketukootinze agenda ku YouTube teeka mu Jose extra UG oteekemu musege ojja bba okalaba owulirize the maturity in the content the lyrics. Nakyayimba ennyimba ezo bwe ziti oba zirina ayinayo wasalawo tujja mufunako awo tulabe. Musically Jose extra is good. Bwagamba okuwandiika is good. He has a good pen. We shall look out and see. Naye nga we say rest in peace. Era byonna ebyakusobako tusaba Omukama. Naye munange kyenfunye ekisembyayo kumanya tata wa Edith yafumbye Mufumbiro asazeewo Mufumbiro waba addamu okuwasa agenda muwa muwala we omulala. Mawulire exclusive from me. Ku ngeri Mufumbiro gy'alabiriddemu muwala we Edith Katende Mufumbiro asiimye amwongere muganda amwongereyo Edith omulala. Kitegeeza obadde okola birungi. Tata asiimye. Sezaala asiimye n'agamba Mufumbiro w'ofulumira ekkomera jangu owase sister wono. By the way ekyo ekintu kirungi. Ninako n'omukyalo omu ninako n'omukyalo omu gwe nalaba wadde ayogera ebyekisirusiru. That lady who sits with Zubeda yagamba nti ye bwakeera ku makya n'avaawo asaba nnyo bbaawe ayagale muganda we omuto Ellen Zirwana. Anti emmali esigala wammwe bakazi bo babala maali. Naye ago asiimye taata n'agamba Mufumbiro woovirayo bwoti sister wa era bamutegese dda.
nedda naye nze kyemmanyi Mufumbiro famire ya Bakatende yagyewangulidde dda yanasalawo bagenda oba tayagala naye tetamuwadde nnyo tamulemeddeeko nnyo naye amugambye bw'oba oyagala omulala yango kime. That is how by the way some families are omusajja walaba ng'okoze loosi asiwaddembe okuddizaayo ate omusoga agamba mukamugandawo okona bukonyi kale ensonga bwezityo bwe ziri kusaidi ya Mufumbiro kkooti egaanye omuwa bail okuba nga afuna chance okuba because today is the last day okuba nga alaba ku mukyala we okuba nga amulabako physically the last time kitasobose but too sad kyanaku we say may the soul of the departed one rest in peace era byonna ebyamusobako Omukama akoleki abimusonyiwe amunaye nga tuvuddeyo eyo